Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala twogere ku nsonga y'okugaba change. Tugeze ng'oli wa dduuka ne munno nga wa dduuka najja n'akusaba change. Kyandibadde kirungi okumuwa change? Kyenjagadde okubeera nga twogerako. Ekintu ekyo kya mirundi ebiri era bangi bakimbuuza nnyo ekintu ekyo eky'omuntu okujja n'akusaba change naye nga mufaanaganya omulimo. Ekisooka kiba kya mirundi ebiri. Omuntu asobola okujja n'akusaba change naye ng'azze mu bubi, ng'azze kusiraanya, ng'azze kuzza wansi olw'ensonga nti omuntu asobola okugenda ku musawo n'amugamba nti neetaaga ofune ssente z'oyo gw'olaba akola ennyo tusobole omukkakkanya. Najja n'aleeta ssente n'akusaba change n'asobola okufuna ssente zeezo z'okutteko ezivudde mu seefu yo n'azitwala ku musawo n'agezaako okuzza wansi. Oba najja n'akugulako ekintu asobole okufuna ssente ezo. Ekyo kibeerawo. Omuntu ono wajja n'akusaba change naddala nga mufaanaganya omulimo ng'akuliraanye oba neighbour naddala ng'olaba okola nnyo bo ng'olaba enkola yaabwe si eri awo tebalina bintu mu dduuka naye ng'akulaba bubi. Omuntu abeera talina capital nga yamulemesezza okukola kulwokuba ggwe olina capital n'alaba nga ggwe eyatwala emikisa gye. Abo abantu babeeramu era abantu abo bakyasinza okubeera ab'obulabe. Awo bwe mulaba nga mufaanaganya omulimo, olina dduuka olina hardware, eyo hardware ekola erimu ebintu kyokka ng'eyooli temuli bintu naye ye tajja kutunuulira ekyo tirina kuteekamu bintu nsobole okukola. Ekyo takitunuulira. Yatunuulira ekintu kimu, omuntu oyo kyaka yatwala emikisa gyange. Kikyolina okukola okusobola okwewala ebintuntu ng'ebyo. Ekisooka, omuntu oyo wajja n'akusaba change kyandibadde kikulu change n'obeera ng'omumumma tomumuwa. Kwegamba kiba kikuyambako obutawaayo ssente zo kuziwa muntu oyo aleme kusiraanya bizinensi yo, aleme kulemesa. Mubeere beegendereza, si buli muntu nti obeera olina omuwa change. Ekyo mbabuulira era ab'amaduuka ndowooza ekyo mukitegeera. Ab'amaduuka abasinga tebagaba change. Ekyo kyo kibalimu. Abasinga ababitegeera tebagaba change. Change abeera naye munda naye tajja mukuwa ng'ozze mumusaba. Ebyo babeera beeraliikirira mukitegeera kuba ekyamazima bino ebyokuloga weebiri, ebyokulemesa abantu weebiri. Ekyo mbabuulira teri muntu ayagala munne abeere bulungi. Ebiseera ebisinga buli muntu aba akusabira saalambi, aba akwagaliza kwegamba bizinensi ye ebeere ng'ekka wansi. Lwaki ggwe osinga mu kitundu n'okubeera ne bizinensi ey'akabi? Ensonga ey'okugaba change mulina okubeera nga mugyegendereza. Tomala gagaba change, si buli muntu nti olina okumuwa. Mu abo bobeera owadde change mujja kugiramu omukyamu ayagala okusaanyaawo oba ayagala okusaanyaawo bizinensi yo. Ekitegeeza omuntu wajja n'akusaba change osobola omumumma, tekiba na buzibu. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.